yenze Sylvia Namboze era nga ngenda kuzanyiranga Beninda mu Crossroad. Oba utambulira nga kugenda bazungazunga mu nsi kati wagenda mwana wawe yagenda kutomera muganda wange mufaati. Experience yange ebadde simbi, ebaddemu ebibi n'ebirungi. Ng'ebirungi katandike n'ebirungi. Ebirungi ensinkanye abantu abapya be nnali neegomba okusanga, nzannyeeko nabo, kale bampadde they've shared what they have with me. Ebibi nze nakola ensobi natuuka late ku set, kale ne bampeerawo. Kye sigenda kwerabira, natandika ng'eddoboozi litono nga lyogera wansi, naye director wange yankozesa rehearsal nga ndi bwomu nga bannange abalala bonna tebaliiwo, n'aŋŋamba ndeekaane okuva we yali atudde ng'abali eri oba nkugereze distance ki, nga omanyi distance ey'ewala, n'aŋŋamba ndeekaane njogere nga bampulira. Era okuva eddoboozi lyange teryaddamu kukka, eddoboozi ne listabilizinga ng'eddoboozi livaayo bulungi. Ekyali kinzise mu shooting za Crossroads, sijja kugamba nti oba kyali kinzise, nedda, just kyantiisa. Twali mu kushuutinga ne tuvaawo nga ffe tuddako, nalina munnange gwe nali naye, ne tuvaawo ne tudda emabbali ne camera person yali atukuba ebifaananyi ku set nga tumugamba tukube. Maama director yajja yatuukiza kunze ekikonde mu mugongo wepa. Maama sisaana kyerabira ekyo. Saasasula. Ebadde nnungi kuba bannange bakolaganika nabo, bantu be mutula nabo ne muteesa n'akugamba nti bagambye okole bw'oti, kati kola kino oyongeremu, kola kino oyongeremu, okola bw'oti ekyo tekijja. Eyo character gye bakuwadde ddayo okolemu bw'oti, noonyamu buno, oyongeramu buno, ogiggyeyo bulungi nnyo, osanyuse director wo, kitegeera Sylvia, kola nnyo kyusaamu kano, okyuseemu kano. Nali nkola bubi ng'ate nze nali mmanyi nkola nnyo era mmanyi, naye we twatuuka okutunnyonnyola engeri gy'otula mu character, gy'ogiggyayo, engeri gy'ogifiiringa, nalabira ddala nga mbadde sirina kye mmanyi ku nze kye mbadde ndowooza nti mmanyi, naye nga rehearsals zannyamba ky'amaanyi nnyo okutuuka ku ekyo ky'ogenda olaba mu Crossroads. Bwe nali naakatandika nga twakajja nga director atubuuza okuzannya nga neewulira mmanyi, naye okusinziira ku director bye yatunnyonnyola, natuuka ekiseera neezikiriza nti kye mbadde mmanyi si kyekyo, nze mbadde oba ngambe nga mpisaamu buyisa, naye director akunnyonnyola engeri gy'olina ofiiringa mu character n'ogiggyayo, biki by'olina okukola, olina kutunula otya, okoze otya, ozzeemu otya ne banno abali mu gundi b'oli mu kuzannya nabo, obazzeemu otya, oli bw'akuwa ekigambo weekiti omuddamu otya, olulimi ki lwe tukozesa nga tuzannya okuwa information, lulimi ki lw'okozesa, ebyo byonna nali mmanyi naye nga sirina kye mmanyi. Neesunze okwerabako nga nzannya, neesunze okuba nti abantu bange naddala dadi wange agenda kundaba, kale neesunze nnyo n'okundaba nga nzannya ne director wange. Oyo yenna eyeetaaze firimu zaffe w'ozisanga, oba okunsanga nze kennyini onsanga ku Executive Films
mujje bannange mujje subscribe mujje munyumirwe ekipya ekizze mu film industry mujje mumanye omuntu kwegamba mubadde n'engero mubadde ne stories ez'enjawulo abantu kwe batambuliza firimu zaabwe jangu olwaleero tukuleetedde nga line ya story indala nnyo kugwe zozomanye ezo ez'omukwano ebyo byonna jangu okakase otegeere ki Crossroads kyekuleetedde. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Mwasuze mutya kansubire mwasuze bulungi. Shabe Manja ly'erinnya lyange neddira mutima omuyanja mba ntuuse olunaku lubeera lwakusatu oba osuubira okuba nga Frank Antambi ali ku Executive Media. Kaakati Frank Antambi alinga ava e Bungereza. Lwaki? Omanyi ebigundi bino bw'obyambala tosigala kyekimu. Olina engeri gy'okyukamu obanga biliyoni yatuuka omanyi bano abagagga omanyi bano nga ye film star. Walaba blacklist. Bamuyita Raymond Reddington. Kati gobulako buzikala. Enjeru obeere ng'omazeeyo ekintu olabikira ddala bulungi mukama wange njagala okwebaza okubeera ng'onyiriddewo oti ate n'okatagga bukatazi ngezezzaako singa tewandabyeko eggulu kyabadde kitya oli ku bino ebyaleero bino byowero ate kali ninde enkya oli ku Executive Media subscribinga likinga bwekityo tuba tutuuse omukulu aba atuuse n'ebibaddewo mu wiiki enamba mpaka wajjira wano olwokusatu n'abitemaatema mwebale kumwagala mwebale kumuwagira banyiiza tosobola kubasanyusa mwenna ensi yonna mubamu balina okunyiiza mubamu abalina okumwagala waliwo ababitegeera waliwo abatabitegeera waliwo abatawuliriza kumalayo n'alabako katono n'anyiiga n'ajjako n'agenda n'ateeka mu komenti kikomenti ekizibu naye mwenna musigala muli bantu baffe era nga tuli bannayuganda bannammwe era tukyali wano okubaweereza aba Bubbles Beauty bakola ku nsusu eziri nakyo tebeerusa bannange nkiddamu tebeerusa balina scrub ennungi ddala scrub eyo ya coffee ewunya akawoowo so n'olw'ensonga eyo beera nga obanoonyako ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 babeere nga ate bakola ku lususuro ate gwe naawe yakozesa ku bizigo ebyerusa n'obeera nga wakona oba nga tewakona naye ng'oyagala bivaako era osobola okubeera ng'ogenda mu abo abakozesa ebintu ebiri nakyo ne babeera nga bakuzza olususu Ali Car Rentals mukama waffe nsaba nkutumireko nti abantu b'omu America Boston e Massachusetts baŋŋambye basiimira ddala ekintu kyokola ekyokuba nga bapangisa emmotoka ennungi so mikwano gyange mwenna abali e Boston mubeere nga ate munoonya ku Ali Car Rentals mugende mupangise ku mmotoka ezo Salman Junior School somero pya liri awo Kabowa ku Kamoga House beera ng'otuukawo wandiisa omwana ng'obudde bukyali oleme kusanga ng'ebifo biweddewo omwana bw'omala okumuwandiisa bino wammanga agenda kusoma eddiini agenda kusoma ebyensi so kitegeeza omwana bye mbadde mugamba amasomero g'abasiraamu tegaliiwo nga galabika bulungi biki eri awo kalina mpya baakagiteekawo somero ddungi nnyo omuzikiti weeguli balinawo abaana be bawummulira balinawo abaana be balabira ku katyuni nammwe abatalina bakozi oba nga gwe wakowa abakozi okukubira abaana waliwo daycare obulanga obulala tujja kubeera nga ate tubuyisaamu mpolampola saaga kwerabira bannyambaza be ba Mimi's Glamour okuva Kakaaya mpaka Bondaba zino 2 pieces bazirina bitop shirts babirina byoso otekamu legging so beera nga ate oyitawo okusaapolo obeere nga ate obawagira obukaaya bonna akabuli kala akabuli design materials ez'enjawulo bwonna weebuli so omukulu agenda kubeera ng'ayisaawo nange banyambe empiseewo waliwo abagambye bane obulanga obuyitiridde banange munaatusaasira wano naffe we tujja akawogo bannange tujja ekitugulira amagala eddiba era mu buufu bassebo ne bannyabo munyambe mbatuuseeko bannaffe abannana habo mouthwash bo abannana omusajja wannana yakutumidde nnyo omwami aja antumira naye tanjokya ajja kwokya ebintu ebyabiveemu Haji Zubeda aja embeera y'okuba ng'ontumira nga tonjokyayo agenda kuba kwokya essaawa yonna sijagala naye nga nana ontumidde kuva mu akaguli naye nga nana ye akugamba nti gwe wena alina obuzibu obukwata kumannyo ene discomfort gy'owulira mu linnyo nti olira sayidi emu ovamu omusayi ng'osenya
onywa ebinyogoga oba olya ebyokya amannyo gareactinga bubi akamwa kawunya olulimi luvaako obuntuntu olina kaboole bannange beeranga okozesa Nana Herbal mouthwash okumukozesa kyangu nnyo ebbeeyi ye nnyangu nnyo nti omusiiga kasenyaako nobeera nga osenya ku mannyo bw'oti aleeta ekyovu osobola okumusiigiriza ku toothpaste nobeera ng'osenya omulundi gumu nabeera ng'ayamba sometimes osobola n'okumukozesa yekka n'okikola repeatedly ndowooza nga weeks 2 ku mwezi n'olaba ate oba ofuna enjawulo so Nana oyo asangibwa mu supermarkets pharmacies ne drug shops mu Uganda ate ebweru w'eggwanga bwe bannayuganda abali mu diaspora sente zibeera nnyo wane zemuteeka ku mannyo usanga abeera galwadde gali very very expensive so okwewala ebyo genda awatundibwa ebintu bya bannayuganda eyo mu shops zeeyo buli omanya muno batundibwa ekya bannayuganda Nana twamutuusizaayo dda oba osobola okumutumya abantu bano nva Uganda nzijeeyo nzija Dubai nzija US kuba Nana yakakasibwa ddala aba National Drug Authority so beera ng'omwesiga mulungi nnyo ate aludde ku market aluddeko nnyo abantu bakoledde ebyamagero bingi nga mwe mulina ng'enze kennyini kamwa koogera abantu nga tubavuddeko nabaganda nga ba bwinbet.ug bano nno bakugamba nti olunaku olwokutaano waliwo omupiira gwa Uganda Cranes ne South Africa nga abaana bagwesunze twetaaga akabonero kamu kukabweka so twetaaga draw kati ng'oyagala okuba ng'ogusibako obulungi obeere ng'olya ssente weesige bannaffe aba bwinbet.ug awamu n'emizannyo emirala egigenda okubeerayo over the weekend n'olunaku olwaliro lwennyini nti bo buli lunaku olukyawe kuti kubeerako emizannyo gyosobola okubeera ng'oteekako ssente zo ate ssente bw'obeera oziridde tebakuggyako omusolo wadde n'omulundi n'ogumu ate balina kye bayita cash out bw'obeera nga olinamuko embeera n'ogamba nze ntiddemukko tulunda kikansamba tulumba nnyo so ng'oggyeko emipiira balina emizannyo gyonna emirala balina ne online casino balina ne virtual games balina spinning games n'ebirala weesige bannaffe aba bwinbet ku mukutu gwabwe ogwa www.bwinbet.ug n'abasembereyo ddala be bamunowatch bano ku mukutu gwabwe mukutu gwabwe gwa www.munowatch.com oyagala film njogere videos ba Uganda bonna tubalina okwo Munowatch osobola okugifuna ku simu yo application kwezire ku simu zombi subscription ya mitwalo 3 egya Uganda gyokka nobeera ng'ololera mu kifaananyi ekirungi ekiri crystal clear mu maloboozi amasenekerevu agaba videos ba Uganda be bannaffe abo aba Munowatch beesige kati tojja kubanga wejjusa naddala mu kisizoni gye tugendamu ey'eggandaalo so bannange bulango buleme bayombya kubanga we tulya mukitegedde so mutubeere tukwatagane nga abantu mukitegedde obulala tujja kubuleeta eyo mu maaso katusooke tukoleko mukama wange wootobadde ng'owummuddemu ng'omuntu yenna bingi ebigenze mu maaso olunaku olwaleero lwennyini lwotudde wano Haji bamukomezaawo mu kkooti okubeera nga baddamu bamusomera omusango gwe bamale bamuzzeeyo eri ento ey'ebwebajja bamukomezaawo mulabyeko ng'alabika bulungi nnyo naye ekyanjawulo leero Hajati luli bamuleetera mu V8 TX ng'eyakabwe teringa muntu olwali bamuleetedde mu patrol 99 kadenge olwa security kitegeeza poliisi ya Uganda yawulira omulanga gw'abantu abaali bagaa nti bannange Hajati mumwe security leero bamuleese era emmotoka neetuukira dda mpaka ku mulyango gwayingirira oluvudde mu bweshei yeesogga ekkooti so byebyo mukama wange ebinaava eyo ku programs zo eziddako so ekyo nga kiwedde bingi era ebibaddewo mukama bakuzzemu ne bakunominatinga aba hip hop awards nembagamba nedda bannange nekyo ekikuganya awards hip hop tewawangulako dda ku award eyo nagiwangula last year media personality of the year ebiseera ebyo hip hop tezibeera wano ku Serena nedda ezo high people hip hop zibeera wa hip hop zitera kubeera eri ku motive eyo bugoloobi wano ku motive tutera okukola era eyo olumu so abantu bamikisinga high people ne hip hop high people zo za Lwakutaano Serena hip hop zaddi hip hop awards zo za December someday gye simanyi nakumanya which I'm not even interested in abange wote wakuba wano ne gundi nezipawusi what they are doing is wrong okitegeera kati wakyabatuwogganira ne banaye bwe tuba tukola buli muntu abe mulina ekitiibwa mpaako kantu konkozeseeko okyalanga okyabalanga bano wasuze otya bro
Leta akateekeko wano ati nze mbalanga. Muva Bulaaya omulala. Muva Bulaaya ng'oli bulala. Buli muntu ali muna kisiibo olekania mu kantu tukola akantu omukulu omulaba alinganga mu America. Bebambala bino. Abafere beeyo. Ababere Chicago, Illinois. Bamuwadde award n'agigaana. Bamunominate nze era agaanye. Dangani. Yes. Yes. Nedda eno simbadi. Wagaanye ya. Nagigaanye olw'ensonga tewali kyamaanyi kyenkoze mu hip hop mwaka guno. So mulinda banga kibeera kya bwewussa okubeera nga banominatinga mu awards ze sibadde very participative in okitegeera mbadde nnyeno mummwe mu buntu mu byekisiru byammwe bye mbaddemu. I was a very serious person the other year. Right now look at yes, look at what we are doing really. Jendi kati bakeera batale bangamba banonzenga banominating mu media personality of the year category. Kyokanga waliwo abaana abakoze. Ye wali abaana abakoze gye bali abayemusiza culture eyo negenda maaso. Mulinda abanedda sigwana. Abona neggulire. Yes, ndaba sigwana. So nakikoze mutima mulungi ogamba ba organizers mwebale nnyo mwebali ddala naye sigwana. Era kibeere kyakuyiga eri abantu. Ogaanako bw'obanga oli atalina kyokoleredde ng'ate bakikuwa. Yes. Wabeerawo abantu abakoze much better than you. So bandikutadde mu blogging. Nedda tebanyitadde wantu wonna pozi ate banitadde mu kya gondi honorary lifetime achievement award. Anti obeerawo bubeezi ne bakuwa buwe. Naye ku bino ebiri competitive sina kyenkoze go ge mazima ddala. Ne general yagiganye. So navudde ne bagamba bane mu nzijemu je mwampa mwagimpa ono merit nenjiwangula this year nedda ne nomination sijigwana. Oba tebaatawaanye ne bazzaawo buzza gwe. Nanti bwe buzibu bwe tugamba waba wa organizers okitegeera. First of all, last year we submitted nti njagala bannonde. I submitted my name last year because category yaliwo gondi yaliwo process y'okusubmitting erinnya lyo era nga awards ezisinga you submitting your works okitegeera ne abantu ne balonda abantu yes n'ogamba n'ogaba ne munnonde this time around bagwa weewaddeyo n'erinnya this time around nekanze bwekanzi nga ndi mu category kiba kitegeeza nti abantu bano aba organizing awards sometimes bathrowingamu kamanya g'abantu abamu okwagala babere nga baboosting awards zaabwe kikyatuse ku General Zamba. General Zamba yabagamba nti 8 years ago twabeerawo award organizer wa Uganda demu kunonda olwaye byalaba byayitagenda butuufu byali organizing awards zaabwe nti oli akira nasulamu erinnya Zubeda byantalo nga kimanyi Zubeda wa amaanyi ogenda mu fan base n'ogaba ne munonde awards bazisituka obo kitegeera kati ba award organizers sabazo kibali mkubeera nga bakola bateka mutesimanya g'abantu because manene naye nga ate bakimanyi n'okimanya nti eri otuukira ne wali nawe tagenda kubanga bagimuwa naye nga bamukozesezza wano kubanga bakola ki website zaabwe n'awards zaabwe kyekikolebwa Shalom nange twakisuwinze Paul Saudis billion 7 ne batujjamu webyo ekisiru kyebyo mwali mutandisi era batujjamu billion 7 mwali musuwinga kanso nalukola yabawandiikira intention to sue 7 billion Ugandan shillings if you don't withdraw my clients Frank Antambia and Shalom Kawes Haddad 7 billion Paul Saudis negaba naye mutusonyiwe ne batujjamu babetondera batwetonde agane mutusonyiwe tuliddamu obulamu bwaffe kwatwala banga bagala kutuyimusizaako ebyo bintu bya exciting bano bana bannakalaba nenzo wede nawadi yange gyeri waka emala kati bino ebirala ebisigadde mulimu awadi ze bakwangula bozikolerera ngozikolera kati nze ministry ya gender bampa award eyokuba omukyala asinze okuba nga nnwaniridde abakyala nga mpita mu mizannyo n'abaana ab'obuwala nga mpita mu mizannyo ne bagimpa weeri awo mpira nga nazikolerera okoze okikoleredde nengamba I've worked for this. Though we agree to a nomination is a recognition of your works. Yes, appreciate. But ebyaddala nze sirina kyenkoledde hip hop mwaka guno. Oba kitegeera. Kibayisa batya. Ndaga to creating atmosphere for these awards zisobola okubeera nga zibeerawo ebbanga n'ebbanga. Ekisudde awards byebyo ebintu. Ngoza kigundi zaagwa zi Palm Awards. Ate Palm Awards zali zaagwa. Nezatuuka ekiseera nga bali ku appeasement policies. They are appeasing. Oba kitegeera. Kakati nebivaawo twagala awards abantu mutekewo category of submission you submit in your works otherwise awards bagenda basuwinga award organizers jene agenda basuwinga we yagambye
ate general so basuwinga mu mwegendereze yavayo bwachali wa bulijjo watu yavayo n'agamba bana batekayo ennyimba ku blog site sawo manyi zino zihuwe busy za nezo MP jajja zejugala ne tujjayo eyo yabaka temuda mutekayo nnyimba zange mundeke chichi yanyiga nyo yafuna entondo sio kufuna ntondo website sezo zitekayo ennyimba z'abashiba basindi bani tebaba ne tu downloading then tebaba wa senti tebaba wanza bujama nyibuli tu downloading muimbi wa fafu na tebaba wa kati abayimbi tulino bateka mu sensitization yeyo ntino you are worth more than that baberenga epas yes ne epas yabagana baberenga epas yes that is the only way tugenda kubanga tuyimusa mutindo gwa music kakati nafe abalala abali zino za award ntambi if you nominate mu award zonga sibitegedde sibigira ndeka nika tumanyina abantu bagenda tandika okugamba mvuka ina akajanje oyo kituufu kaba kajanja n'olugezigezi naye alina huwaya banga basayimo sayimo woto namulabanga ku status atekayo vote for me ne bambi yaitamu yafuna obulwali buna kamukali ka Lawrence akamukali obakako ne muzika gatto banani ne mukyala wete yamuwa nange namwedabira Branson nerabira oba nali kuki n'esamba omusajja ow'amaanyi bw'atyo olengera woswalira mu awadi zezo n'osemba ng'akana akakulidde kana ebintu ebirimu okulonda ebyo byagala yagashow kiveri kini recognizing kinewera wadi yanga abantu bagirabekaawo nga bagamba mama yakola ki webale ne bakuteka mu kategori mulimu abantu 12 ng'abantu abo 12 mulimu omwana gwe nga obadde mu industry omwana yakagijjamu akala ne kakuba akalulu ate kakubidde kuki ko kalina obudde bungi ogenda okuswagula sayimbe twandi mwelabide n'olwobudde obutono oyina okugenda mu kooti oyina okujja wano oyina okukola togenda mobilizinga kimala tosobola n'oli omwana alina obudde ku internet agenda mobilizinga abayire nga abasinga buli sawa batekayo linki ebyo weebyo kati gwe tolina budde bagambe nti tokyalina maanyi bakuttira ne gundi yo kuba obulango bw'ofuna na ba sponsors ba clients ne fan base yo ba sponsors sewa bawano bayinza ogaye takyalina ne bagenda kali akana siwe kibeera oli mutuufu yes so nze nazivuddemu ne General Zamba ye agenda basowinga tayagalira ddala yabagaana kuba mulimu abazitegeka ye ati kati zitegekebwa nsolo mubeeramu abantu ati mulimu campo zitekeni mu hip hop bali abana babagaggo bamanyi abayimba oluzongo I do it for the people okitegeera agala lefe bana banjogera Luganda na biki ate batwagalira ddala naye batuteekamu awo just ekintu kizimbe embuno kiri inclusive ye niwe mumwegendereze yakomyewo wali wana Uganda. She will show you fire. Yeah. Abantu kasala. Natondo walida. Naga wampise shi. Ogala beranga gundi. Anti gundi yamugira mu luyimba Gravity namuyite ebyo. Gwenyabo. Right. Kana bayinza okulowooza nti wegase ne wabuyu. Ze luzungula luntawanya. Kale. Era ne bwanyiga nze siyo ne gwe kituufu ne so munange njagala nkubulopere omwana ow'obulenzi amanyira papa daddy amanyira taata waffe nze ne Simon daddy ki tulina taata ffe yani Kagato daddy Kenzo taata waffe nze ne Simon oli mami Nyamtolo mami waffe era yatusanga n'atugamba oh my kids my daughter my son n'atuwahaga n'atuwasene twabadde tuli awo nga Andre mugawole vaago agamujjudde ng'ali ku daddy amanyiira n'akatwalayo Shalom ne mwetondesa wa daddy yagambye tugende empola oluseke luno nga lugenda tutwala abazibu luseke ki Eddie Kenzo mutabani wo gw'oyita taata Eddie Kenzo si mutabani wange Justin nina ebirowoozo by'ekintu ekikuba abantu balowooza ndi mukulu nnyo. Nendi bagamba emyaka gyange mulira Simon yalaba kunanga muntu ya. Nanga muntu yange mulitegeera oli kiwala kito just ntegeera nnyo kati omuntu yenna alina wano mu ggwanga lino bw'oba otegeera nnyo abantu bagamba okuze gundi okuze oyomba level yange ey'okutegeera ndala nnyo kati ate ntegeerera mu bantu abatategeera bulungi kyova olaba balowooza nkuze naye obukulu nabwo bulungi buva eri Mukama Katonda naye nga munnange njagala woninga Daddy Andre njagala kutegeeza nti weesonyiwe papa yakoze eki yaba
badde se bamanyira papa mbuchi wa presidential advisor waite bumusaanidde agenda ku advisinga biki neŋŋamba Andre kati gwe wali oyagala babuwaani okitegedde president tasobola kulonda muntu gwalaba nga talinayo kyajja kukola edikeze ekisooka omusajja muwombeefu asobola okukwasaganya abantu abayimbi abo nga bw'obalaba okitegedde kyakubiri ayina omukisa asobola otuuka abayimbi abalala batasobola tuuka n'abagirayo ettooke ebinaaba bimulemye ebinaaba bimulemye bannange naye as of now omukisa akalulu kaakwata ye ne bwe munaayogera ebigambo ebyenkana bitya papa tebajja mmuggyako ye ate leero beerako ku sayidi y'Eddie Kenzo anze mbeera ku nsonga sibeera ku bantu mbeera ku nsonga kubanga mbeera ku nsonga ng'obeera wano anze mbeera ku nsonga sibeera oba bulala sibeera ku bantu mbeera ku nsonga ekisookera ddala Zubeida role ya Eddie Kenzo ya presidential advisor tennumamu n'omulundi n'ogumu lwaki President Museveni atumanyizizza okubanga alonda aganaga ebbanga lino erina akaana ebifo ebyenjawulo nedda ebifo ebyenjawulo kati sobola keera ku macha President Museveni waba alonze President Museveni yatuwako essaawa n'atugamba nemba munnondedde bidomola kasabiranga bya yero kati sobola keera nca n'alonda omulalu ku street neŋŋamba ekikyatukoze ekyo so ekyo kyo ne baamulondera awo saddaawo neŋŋamba ate kino nga akola bibi kino kisusse nedda atumanyizizza President Museveni okulonda mu ngeri gy'alondamu bw'atyo okusinziira ye ku ndamu gy'abalabyemu ebintu okitegedde era etteeka mu constitution ya Uganda limuwa amaanyi ago abantu batonde ba presidential advisors obalabye abaani balonze bonna so nze nganze omuntu Eddie Kenzo yalondebwa saafunamu wadde n'empetero mu mutima n'omulundi n'ogumu so I believe n'abalala nga Daddy Andre should also follow suit nganze presidential advisor role and title tebalumya mitwe ya Eddie Kenzo tebalumya mitwe n'omulundi n'ogumu wabula tulina genda ku core nti bonga ba creatives because we believe Daddy Andre is a creative, Eddie Kenzo is a creative, you are a creative era Eddie Kenzo abeera gondiwo waggulu gy'ogenda because you're creative tebagambako music yekka nammwe abali mu theatre stage mwena yakola ki yabatwala naye it is subjective kwani alina okubeera wano wagguluwo so ye muli Daddy Andrew alaba ono talina beera superior we kubeera nti nno abakiikirira eno mu nsonga z'aba creatives ye bw'atyo walaba ebintu era yagambye n'okugamba omuntu ali illiterate atukulembera atya omuntu atamanyi compressor atamanyi keyboard atamanyi neŋŋamba ate tomulaye nti yagenze personal tiyagenze personal byabadde personal Frank beemanyi bano beemanyi babiri era bakozeko n'ennyimba byabadde kabampaani si kabampaani tugenda mu kooti tugamba kiyayogedde mazima oba bulimba kyogamba Eddie Kenzo kubanga yamaze mu industry ayinza okuba nga tamanyi keyboard nze nange ngimanyi nti yiyo keyboard kyogamba tasobola kuplayinga keyboard mukwano not everyone can do that nekirala nze nsobola okuba nga ndi creative nga ndudde mu theatre naye nga mu theatre ebbanga limazemu sisobola kuwandiika kituufu naye nga nsobola ozannya anti mbadde ni mu kuzimbira nti wadde nga bituufu Daddy Andre byayogedde nti Eddie Kenzo tabimanyi wadde nga bituufu tontunulira bw'otyo likanzimbe wadde nga bituufu Eddie Kenzo tabimanyi naye sizezo ensonga president kwe yasinzidde okubanga alonda Eddie Kenzo kwa presidential advisor senior presidential advisor sizezo President Museveni has never liked creatives in Uganda he has togamba ojafuna obuzibu bino bindekere mbyogere hanze nkonze ngambye ogambe bajja kugiramu ggwe mu abagendayo ne mbeera muzeeyi President Museveni has never ever liked the creative industry in Uganda singa yali agyagala ebyaddala tiyali ba demonstration essaawa zino mweri essaawa zino ekimwagaza creative industries n'okubeera ng'afuna abantu nga ba Eddie Kenzo n'abawa ebifo ebyo ebisava w'ebityo waggulu n'abaterawo ne zi federation namuwa president it is because of his political games zali mu kubeera ng'azannya okitegedde nti no mu kaseera kano President Museveni yalowoozaako nti no mu 2018 walivaayo omuntu mu arts industry eno agenda okubeera nga kwa Bobi Wine ajja 2017 18 people power etandika 2021 president wali n'agenda
ku ballot n'ategeera nno nti ba creative n'ategeera nti ba creatives ebyaddala bakola ki Bategeera. bamaanyi bakomandinga numbers n'agamba yes kakati saawa zino amaaso kangateeke ku the creative industry but not for the industry to thrive not for these artists to be better no but using them to make him better okulwana ono aliwo tuvola ba presidential advisors batandika okubeera nga bava mu arts industry wano balaba bwe baawa okitegeera ebibiina bya association bitandise okuba nga bijja we watyo webyatandikira ebisinga NCFZ umeze tuba tuli awo federation nayo ekoze eki nayo netuuka nefuna omukulembeze yes because bayina ekyamaanyi ba artists singa mmwe muyina kye bayita social mobilization shamimu omuntu ajja wano n'aba omuzannyo gonna mukwakula nga zze nga yagenda n'okusasula bulungi nnyo naye kuba politician be balina okusasula ate abantu okujja okubeerawo ku rallies zaabwe okiraba nti mulina amaanyi mangi so president n'agamba yes kakati wano kanfunewo interest mbeere nga nzanyirawo ebyobufuzi byange kyobola kinnuma nnyo kinnuma nze nga nze okulaba nga ba artists abamu bali mu kukozesebwa okubeera nga balina akadingidebakakuuta anti enjala eyo yagireese kati yagireeta yalina ero gijjawo yagireese ng'ate we kiggwera wonna kugenda mugaba ne bambi muzeeyi nakuwa nawo abantu 4 5 6 10 nenga industry ina abantu ng'emitwalo 10 kati giyimiriddewo bulungi laba the state of the arts industry 2024 weeri eri ku mavivi gaayo nenga ate ina potential kubeera nga eyimusa millions endala nga 10 ez'abavubuka la buli kivulu ekibeera abantu abakiryako indirectly so government ne bakubira nga yali yagaliza nnyo arts industry policies ez'enjawulo zeeteekawo okubeera nga liftinga arts industry ekitabaddeewo so Eddie Kenzo yesanze mu katego nti ava mu arts industry naye oli yamukwata n'abeera nga agenda kumuzanyisa empiki z'ebyobufuzi Eddie Kenzo ng'omuntu afunamu kubaago gwaliko mulimu ate nga artist yes nga artist afiirwa wabula nga individual afunamu nga artist bino tobyetaaga nga artist wetaaga policies ez'amaanyi zigenda okuba nga ziyamba opafominga buli wamu weebale nnyo oli bungereza ojja wano oliwa ne kati ali wano wokka naye nawe afunamu ng'omuntu as an individual nga artist yafiirwa dda ne kati alina kikompensatingira wano mu individualism nti afunayo ki tokens ez'enjawulo zabeera nga alya ng'omuntu era mugagga muzibu tabeera nko mugagga Eddie Kenzo nga wano waali Bebe Cool tabeera nko mugagga nga wano waali because of basajja bagagga aba babiri betugambako because of President Museveni so nga individuals they are ripping off big Bebe Cool Eddie Kenzo n'abalala abatonotono but as artists bafiirwa dda because twaliwo policies government zeetadde mu nkola zigenda kusiriving sa arts industry they don't want to empower they don't want to create other Bobby Wines abalala kutandika kutigomya kutambula na yes so for Daddy Andre ekyennaku ekiriwo nti yaliyoko ewa ku federation Jesagala nnyo muntu nga mubadde mu kyama katugeze mubadde mu bba mwembi webata kuwa bulungi nojja n'ogamba gwe ate oli mubbi nnyo wabbe sefuliya ya sefoloza balinga abaana baavanga wa Bobby so naye tali oluvayo nabo babanga Daddy Andre tali clean okitegeera because yaliyo okitegeeza alina okusirikira ebyali mu ssabo kubanga olaba yeesitula kwolwo lwakimanya nti Eddie Kenzo tamanyi keyboard tamanyi compressor akimanya kati ng'ate yaliyoko oba okitegeera nga Eddie Kenzo muli wano nga batiitiiba babiri nze bwe buzibu bwennina Daddy Andre awo nti munno mwaliko mwenna waliko mu federation n'abannupu bamwegendereze baba mwaniriza ssaawa zino because ne Bobby bw'aba amwaniriza eri yes amwanirize ng'amwekengera yandivaayo n'afuuka ensonyi ngamba nti abantu ng'abo nze mbamba yinako ki obuzibu nti muyinamukko ka business akagenda obubi nti oba simanyi ka ssente mwakawula bubi nojja n'ovayo n'okuba omuntu ngo njagala omuntu omukube ku principle consistently nga n'ekintu at one time tewagenda nayokko nawe n'obeera ng'olya but yalyayokko Daddy Andre so aleke Eddie Kenzo okuba nga kulya kwe kumukubisa amayinja alye kuba yakyendoosinga in the first day faabamu kuffe nga nze from day one I've never endorsed the federation. I've been very consistent in criticizing it because of the reasons I see n'ebiruubirirwa byayo singa nkyanvaayo nenjegattako ate nenvaayo mbeera mujja kunkubamu ebituli
Ekituufu. We have to be consistent. Oba otankanibwa. So abalemfai basindika ssente. Gwali US, Canada, UK beera nga tosindikira abantu bo wano omusimbi ogujjudde. Gwate ayagala okubeera ng'ofunamu kozesa kodi yange ya Zubeda. Bakudweka cashback. Bebano. International payments for everyone. Yeah. Lemfai bawano. Basindika sa kubeeri bagagga bafeeri nga bagatusindikira. Banansindikira niba ne wangambye sente zange. Bagagga. Omugagga agenda kunteerako wona waziterako ngenda zikuwa. Oli mugagga talimba. Tonkuba enjawulo. Sisobola. Sobola bro. Mukwano twandika tunamunsawo ya boss. Uwai kulikayo mu lutalo. Olwa. David nkulikayo mu lutalo. It is a double entendre. Nkulikayo mu show ya David lutalo. Mu show ya lutalo. Navaayo. Ngate obadde oyogedde by'ekisiro. Abantu bagala lutalo teyajjuza. Amma tewaliyo. Naliyo. Walaba ki? Nalaba abantu. Naye ayinza okubeera nga yafuna abantu naye wajjukira lutalo yaliwe lutalo lulinga ategeka mu January yategekanga lunaku ki yategeka mu January yabeerangako nga wiki yali ggwako weekend ng'eggwako nze eri nali nemi okwogera eco okay eco Peacock. The lane soldiers are in place. The lane soldiers are in place. Teyali yomanya gachi soga. Kishire cha ICT mwacha kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iwe koba ECOP. Tiyali yo kumaina gachi soga. Joba abe nacho photographer. Kyangwa ko omwana abe na ile tugolole. ECOP. Aye anti chemberere ngeze twakola nga mbuto sukali sigala kibiriti watu kwa kuiduka wagula sigala waisi ayo walwacho bwongo bwagemyanga bifu ayo ojabo kutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banwanga sigala abakaira abeere zira tanwanga sigala kilo ya sukali omutigo sigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigo sukali ero komegereza ngo ize na sigala memboko daniyo. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. January nga abamu ne show. Shows zabanga za mmeka. Zabanga because sinzira ebifo zabanga ku Africa na ebiri kwetano ku kakadde sikekyo oba ku bukadde busatu era oba bubiri awe watyawo ng'abantu bewa tebali kati covid we yajja n'akyusaamu n'atandika okuba nga zituwa kumukumu n'atu waliwo eri yagaana eno gye basazaamu naye teyali cold for yali yakava mu Nnaalongo wano e Lugogo. That was it November, September? Yali ava mu Lugogo siko Africana yali Lugogo yali September. Kati nga January jagala okuteekamu eno jataddeyo wano mu November which wasn't cold I think for a concert. Aba yali takibaze luyimba luno lwe lwamutabula babongote anti balwagala nnyo ndooza n'agamba bo bajja kujja. Yes n'abantu bajja naye Justin abantu argument gye bali eri gallery ya gundi ya waggulu eyo neera waddewo ebivulu bingi abo nga tewali bantu eya Chameleone tebaliyo bantu ojjukira bulungi zino baŋŋambye nti waggulu eyo oba baagala Serena alina bwe yalangi yange yakuggalawo Victoria Hall eyo ng'egamba ekigundi ekyo ekya waggulu ekyo kinafuye era nga batandise okugaana abantu okutuuzaayo ki abantu abayitiridde obungi. Kati ne ku ttebo za lutalo babadde banyiga emmeeza nga bakateekamu emmeeza 65 nze nateekako 65 ne bajja abalaawo ne babukinga emmeeza 6 nazo ne bazongeramu ne baagala okwongeramu ne babagaana. Serena omanye erina amateeka ne bagamba nedda tetulina essis zigenda kusobola bantu abo abatudde awo bokka abo. So kati go walaba otya aba kyali kitya anti bya mirundi 2 era oba opima success ya show topima nnyo bantu bano bolaba ogenda nnyo ku box office twagala awo kyali kitya box office. Of course we don't know, we can just speculate naye nga tulabyeko n'abantu nga balabikanga bajjuza ebifo ebimu venues ezimu naye nga tebakoze ssente. So tufa ku kyakukola ssente oba tufa ku kyatendesi tiyajjuza abantu. Ssente kyekikulu ne promotion. Yes
promoter bye byaddala ayinza bati yakola ssente ayinza bati yakola ssente as per kyeyateekamu okitegeera as per kyeyateekamu lutalo ng'omuntu the spectacle of abantu betwalaba it was a success vis-a-vis the background in the build up of mukaseera ko ngaliwo n'abantu abamutaddeko embeera temugendayo tuboycottinge ngali ku pressure for an artist obeera weetaaga kibandise nga bragging rights olumu nga sina ssente nti abantu babo bazze tubalaba kuba tulabako n'erugoga we mwana awo ng'omuyimbi kyakoze afunye stage organizer n'abateekayo stage n'abala lugogo bwati n'agiteeka wakati stage okitegeera abantu ne bajja nga balinnya nga 3,500 ne bajjuza ebifaananyi we bijja olabanga omusajja yakuba erugogo n'akola ki n'agiteeka wali kati mulimu n'obungodiira ng'obwo naye for the image artist oyo aba akoze ba sponsors bagenda gamba yes ba fans yes extras bazigenda kubeera nga zikola kati abantu bwabe ku Serena zayambe lutalo okubeera nga extras zikola ki zikola zabadde very successful mukaseera kano nga abadde bakola show eri Maiden extras zabadde zifudde show zinga nyezi mabega muganda waffe Wabuyu wano kyagaana ekicreatinga image mu bantu nti omusajja munafu we yagenda tugamba kasana akola mu extras nizigaana obo kitegeera utalo yakoze extras yakoze mukono nekuba nga bamuli bubi walo yazenga ino olubuto namulabye nga namwererera omwana ngazadde mbo ina simanyi tatu ye kabina waliwo we mulala yabadde ne tatu wano eyo kabina nga saaji ulidde gowulidde weyo kabina olubuto yayina tatu kabina ova genda ko leo netegereza akavidiyo yako nengamba otalo nga bamwagadde nnyo bera otalo bamwagala abakazi bamwagala kiddemu abakazi ne ku Serena walabye abakazi abakulu nga babula mu tabusi abakulu abatuludde annange babadde bakulu annange nga bonna bamukwata we bafa nengamba lannaye what is this yes lwakuba for a performance yatukoze bobi lutalo for a performance era kino kigende eri abayimbi mpulira bubi nnyo as an artist purist and critique when we have come to watch a show, a concert like that omuyimbi budakika 10 ng'ojja mu audience yabadde n'abantu bangi nga bekwanagye stay there maybe for one moment you come ngeri kumpi kubanga eggwa building a climax yayo ne buli sawa nojja champisamu byao it becomes vague and disorganized okitegeera because buli wajja mu bantu kumubeerako weebati n'abeera abantu dakikanga 8 kati mwabali nabaza okulaba namwe ne mudda ku masimu because you can't see anything abayimbi balina okubeera nga bakikomya ngawe nabagamba bakomye bana abantu abagenda ku stage okufuuyirira munnange wabadde nga watali stage manager wakirabe nti omuntu omusajja oli waliwo omusajja yabeddeko ku stage nga tabanako yes kino kubanga kikoma bannange kitta production obimanyi otegese shows awo teri kitta production nga disorganization ngeyo someone azze ali ku stage dakika 8 mbu ali mukubeera nga akola kino ati abafa okay tetuganye sene tuba tuzaagala ne kati feba ababaza olaba art mutufiiriza kyekimu namwe abayeta abazadde ku stage netubanjula ebyo bane tukome bina kubeera ngo tuyise wakaawo mama wuno mukolo kwa bag ebyo ne ku stage we don't need them no mwera ku concert esooka yes tusobola okikiriza no mwanjula tuba tumutegedde naye waliwo abayimbi nga buli stage mama najja mama nabeera ne batukubira ennyimba baganda ne bawa speech ne bajja jabe ne bajja bane ki okay abantu bayo kiraba obulala ne nze ku muntu ayagala art njagala nnyo art okitegeera ne olumu waliwo ekisukka ntugaba naye nedda kijja kukoma nayita anko nayita jjajja nayita ne mama naleta abaana kambanjulira abaana bange mukama waffe tetwaze kulaba abaana bona family eyo totawaana mukwano okyaliko ebyo ku byalutalo omuyimbi wo yakunamidde abantu n'abalaga empataanya Gloria nakulabye nga mumujjonkere omwana oyo nengamba naye Zubeida musanya double standards omwana oyo omwana atulaze empataanya kituufu ne bazitulagidde ebbanga lya myaka 2 abayimbi ba Uganda anti kati omuyimbi wo wandibadde omugambako musho kimwalagira abantu empataanya akisanzeewo nga bebaana baliwo kati gwe ng'omuntu ali mu kwasaganya Gloria Bugi lwaki oba tomugambako nti tugenda ku Serena kikole nga kyanjawulo omanye nti waliyooko abantu bali myaka 7 ba lutalo kati kitwale ngo omwana kale bakoze ensobi kuba bano kati bakola ensobi era nnyingi ne kusema tabayinza tutetya Gloria Bugi issue si ya Gloria Bugi na Serena
kweyambulirawo issue y'abayimbi toyinza tulaga mpataanya lwakuba muyimbi wa ate njagala oyogere mazima ekyokutukunamiramuko bwati tulaba gistring kyabadde okay kibi nkivumirira nsekuvumirira yenna naye tuba twagala okuba nga tutakolinga ensonga y'abayimbi ba Uganda bagufudde omugano ng'enswa okweyambula olutatadde wano wabaddewo ataaliwayo kyayoyo mugatteko bali abalala sakuwulira ku bapanado ayo kya sakuwulira ku bashiba sakuwulira ku basindi ku bashiba tewampulira sina we nakuwulira kati ate abayimbi beyambudde kumbe abayimbi bonabonanga manager wa Bugi nga 80% ne bamuwa live ekya muyimbi olwaki tewamuga awo kali ne tugende ku kyokweyambula abayimbi ba Uganda bagufudde omugano ng'enswa beyambula ebutatadde pia pound ayambala empale eri eno n'agitulagako wali omuvuddeko n'omujjonkera ava peace batambula bali bute sibamanyi abalala obamanyi bwe nabadde mu Serena ne mulaba mwasalawo omwana wange ono omwana wo jjukira nedda omwana wo jjukira batanudize tujja okwagala omusaasira tugenda okuba nga tumuvaako ng'amaze tugana endala zikyajja ne tumanya like ali omu ku bazikola ki bazita Abitex saawa amulemeddemu Abitex ate yasirwalire muli kati awo ate kye yakoze ekibi nga tulinga batandika omusaasi tugamba wayi ye trend najja ate n'atukunamira tulina ebizibu ebitumala mu ggwanga awo musigaleyo nga wewammwe mukwano Serena ndala Serena tuba tuzze kuwummuza birowoozo ng'abagagga Serena singa tugenda kusena nga we yali badde ne audience tugitandikireko okitegedde audience yazze muyimbi kyali wanti singa abawo muyimbi nga Spice agenda bera ku Serena yenna anajja nga yambadde nga Gloria Bugi kati ufa abanagenda yabakajanja ffe tunaba n'akajanja mbu bankunamiridde eyo wategedde gy'olaga ogenda wa Spice otegedde audience ya lutalo wagirabye abakazi bakulu ne musana muko ku muwalo omuto myaka 22 nga Gloria Bugi naberanga ateka mu Spice enjawulo era lutalo kye yakoze obubi abawagizi be kwe kuleeta abawala b'empata ate yabadde highlight ya show ate no yekagatto mbu yalabye empatanya nga ziri ngomala gwe batuuza mu gundi mu manda ne bate bakagatto basenga n'okwagala teri musajja ina ataasanyikidde Gloria Bugi fena fatu ade tuli basanyi ndoza booking zeyongedde nyo agenda Dubai wano mu November 19 abiri mu Luma agende Botswana abiri mu bili agende Mauritius abiri mu ngayimba ki ngayimba bankola ebikyama ensi yonna nseegusha mimi namwe ensi obuseegu tetubugaana ensi nseegu kuba era kabiri washikatambula nyolooza naye tewali yagamba nti kale omwana olw'okubajja mu lwa buseegu mujje omwana mu bikolera awo wakati mu kkubo otandike owolereza out of proportion kiki yakola ennyo ekiri awo kutamamu nalaga buzibu kubanga olimba tebakutamangako ne balaga mpataanya era yabayimbira akayimba bakisima bagamba nkuna amadidayidai Shiba tayambala bulungi didayidai nedda kankubuulireko akagoye ke nadde sikalinaako naye kye nafunye obuzibu kyekino ekyo tukolera dogi nedda awo twali badde buzibu naye obuzibu omwana kale bwalina n'okuyimba kumuchallenginga akubanga muyimbi era ffe twali nga tuwagaggwe abakubanga muyimbi kale mulungi wali twaligumye Shiba tubagumidde nti bayimbi balungi kati ono agatta ebibi bibiri bwe buzibu bwe bubi agatta kunama n'obutamanya kuyimba singa kino abadde akikola bulungi ekyokuyimba twaligumye ne kati ogumira kiri nakuwa ekirala ekibi oba ogumidde gakale katukunamire katuwulire ennyimba okuwulira nga success card waliwo buno obugundi babita enzi zibeera mu mazzi eziri ze twafuna e Uganda ntugenda tutekako sente enzige tayimbanga zo kiro agatonno yagambe mbwa ayimbanga embaata edduka kati bwe obuzibu era kyendiko kyendi mu training vocal training mutwala wa Nava Gray weekend Nava namukkiriza Nava nno nga ali principal Nava nga oba mutwale wa Kenneth Mugabi Kenneth naye ayinamu ku lugezigezi ku bantu abatamanyi kuyimba oba wa Silver anayingira mutwala John K Kamanyino no bakuba emiggo agendayo bamukube yeetaaga kuba oyo omwana miggo gya ddala kale omuyimbi enkyagenda nakuba mukolako interview kale mujonkere omuyimbi wange mujonkere omuyimbi wo oli omuyimbi omulala kale katuyinde shira omuyimbi omulala mukwano gwange nnyo kale amuleke kale leka omwana omuyimbi wange eroje gwe ayagala era okuteekawo entalo z'ekisiru kutwala interview ne Sakozi nagirabye naye byebyo ebiriwo bulamu bwe buto kati bwe butambula naye nga ye Mandamanda Express Cargo akugamba nti gwali etakito tawaana
ng'oli mu Uganda weereza ebintu e Uganda babeerenga babitunda bakutikkira bo bakago mulimu gwawe gwa kutikka bintu ne babituusa wano gwe n'obeera ng'ate okolamu ensimbi nkyali ne Frank Antambi tukyagendera ddala mu maaso nga tugenda okumaliriza laba nno oli bwe ŋŋambye tukyagendera ddala mu maaso nandaga tubuzayo eddakiika 5 tubeere nga tumaliriza Wabuyu Wabuyu yabakolimidde Wabuyu yazze nabadde mmanyi agenda kukaaba omanyi mugamba akaaba nnyo ate ekirala kuva wafiirwa maama we bambitaddangako mu kamera nabadde ndi awo nga bazemba mutunuzza mu kamera jjukira kuba yawo oluyimba lwa gospel gamba byayogedde wabiwulidde saabiddamu obyogerako ki nga si tugambe nti kati wano okuva Mickey Wine we yajja ne Baby Wine okuteekayo obubaka wano ogaana kigula mulimu obubaka omuntu ateeteyo omuntu obubaka ng'afiiriddwa yes kirungi naate n'omuntu bw'aba ng'alina akaseera akazibu k'ayitamu ebiseera ebisinga okateeka muddala akaseera kalimu abazadde bebiba bintu byaffe bya ndongoze baba bannumba kiri okke naye omuzadde w'omuntu bw'aba ng'alina by'ayitamu osovayo n'ogamba owaaye musale ku muliro ng'olina amaanyi ago yo tuso tolinda kufa just oyogere kufa bannange ekitaalo bikoze bitya naye n'ebyamuleetera puresha ebimu ku byo wali ozobiziyiza n'ogamba owaaye omukadde tabiriimu bwe muba mutwala mutujju mutwale sipiidi n'omukadde mumugyemu so kyekyo depression ogivuddemu otya Gravity okuba depressed bannange. The man is depressed. Yes, you can't know when you're depressed. You can't know. And depression is part of life. Yeah. Fena abamu ku nsi buli omu yali atuuseeko mu kaseera nga ali depressed, nga ali stressed, nga ali agitated. Ate wekijja ku a loss of a dear one kisukka, whether you've lost a friend, a mother, a father, a grandmother, or whichever ali close ku mutima gwo, depression teyeewalika eyo. Ate buli depression wejja, buli loss weebaawo, whether loss in business, whether kati abawagira omupiira loss in a football match, whether loss ya mukwano relationship ng'egenze, bakukyaye abantu twagala nnyo okufuna kye bayita scapegoat. Ate awo wetufiiraawo. Ani gwe nnina okunenya. Wenfunayo omuntu gwe nnenya, it makes me feel better. N'ofuna we weekwata. Weefuna we weekwata. But tekijjawo depression because olumu ebeera self denial. Otuuka n'owawamuka n'ogamba naye omuntu gwe nnenya si ali responsible. Maybe there are other issues. Yabadde ngaaga nti Bobi Wine baali bavuma maama we teyavaayo kukyogerako kugaana abaana ba Nuupu kuvuma maama we. Teyavaayo. Ate mbu avaayo atya? N'awandiika. Njagala tugende mpola katono. Tusigaze dakika 3. Singa okeera ku makya nti nze Ntambi ndikawakula ntalo numba Zubeda numba Kasuku numba ani nenkeera enkyala ne numba abantu bangamba oyo womonga mulumbi nenga abantu b'ennumba bali innocent nkedde nenfuma Zubeda mukazi wattu tetuli mu lutalo lwonna but because ndikawakula ntalo numbya Zubeda ensentende nga wendi omulumbi oyo Ntambi kasitaalumba abakoze eki nenga Zubeda gwe nnumba talina musango talina kye yali ankoze nga nensi ekiraba tinkutte ekkubo nfunye ejjinja bwe riti nkasuse national center nga wogirabaawo ndabirwamu emakalosi we bali ku level ey'okusatu nenkuba endabirwamu neeyiika naye nga nsinzidde eno mu nnyumba yange nange ey'endabirwamu. What do you expect? Baba bajja kuzza ennyumba yeekola eki eggweewo naawe. So twewala okukasukanga amayinja nga tuli mu nnyumba za ndabirwamu ne tukasukira abalala bali mu ndabirwamu. We kiba kikomyewo let us not cry foul. Okeera enkya n'olumba n'ogenda mu lutalo n'ogamba kati no lutalo nga gwe olina mu kwewaga luno lutalo terulina circumstantial. Mulimu etala ezidda nga ziri circumstantial olukusanze busanze awo bambi naye luno gwe ovudde eri from nowhere. That is gravity. Gravity from nowhere yakeera ku makya bw'ati n'agamba nze guno omwaka okufuna akatambula kanumbe Bobi Wine. N'akwata tipa y'omusenyu n'agenda ku ttaka ly'omusajja n'ayiwawo n'amugamba twagala ddwaliro n'amukubira oluyimba n'amuvuma ebintu biyitirivu nnyo. You all saw that.
So in this situation, it was Bobby Wine who was victimized. But the victim didn't do anything, didn't do any retaliation. But abantu abamugoberera abamukkiriza nga naffe tubeera mu ntalo ezimu Zubeda n'otayogera abantu ne bakulwanira n'ogamba nange olukandrekera abantu baga Zubeda mumuleke mukazi wattu mumuleke Kasuku mumuleke babadde bantu bye tubaddemu oba kitegeera now singa nze Kawakula ntalo yes Kawakula ntalo nenfuniramu kugulu ne bakumenya kuba kumenyese ne kumenyeka bwe kuti nenzirawo nenkaba nenga nebe Zubeda notagamba ku bantu bo balebe kubeera nga bannyola kugulu ng'oli mukazi mubi nnyo oba kitegeera those are double standards. So sisobola keera ku makya nenteeka blame ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine okufa kwa mama wa Gravity because Gravity insinuates pressure yatta maama we ate pressure ngeva ku mutabani kuba yatunnyonnyola mu kuziika byonna nali mfu wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia akoze Jalia ine pise mbienze sembayo omukazi oyo atuwatye motoka nga ate batuweerako n'amateeka Jalia n'ape motoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye anyizaka switch nezikira mu kkubo wakati wa bo buli motoka mayawo akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina Jeep balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sala zino sonde za Jali azofuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali. Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals, rent, explore, experience. Nali following mama yatuka ekiseera nga li depressed kokaliya y'omwana nga bwe kibadde nga bulijjo mbabi nkuyambe ntya mama bino mja bisobola mama bino mja bisobola naye ng'omwana yawakula entalo ezo ezireetedde mama y'okubeera nti yewa so mama wo aba mu pressure entalo ziveemu kyannaku nnyo kitalo nnyo nti no mama wa Gravity yafa mukama watu Katonda we yasalawo naye mu bantu abaavaayo okulaga obuntu yali Bobby Wine singa teyakikola ate twaliyogedde ki naye yakikola okitegeera Gravity ndowooza yali appreciate nze ekyo okitegeera then nafuna torch nga ye otuka mukase notuka mukasonda nofuna torch ne wetunuzaamu no kwa chibeta soul searching where did I go wrong buli wotamanya nsobi nti oli mukola nsobi notamanya nsobi gye wakola oddamu n'okola ensobi endala mpitirivu nnyo and before you know kyekigwo already bakikulazeeko kaliyayo eri on the line now kyadmitting because of them now tubeera nga moving forward ebimu byesonyiwa n'ogamba kino kankireke let me do others. Gravity muyimbi mulungi nnyo muyimbi wa maanyi nnyo mu ggwanga lye bayita Uganda ate muyimbi ayagalwa I would advise him asigale ku music akube music people will appreciate him Bannayuganda bagaba chances empitirivu nnyo obeera ng'oli muyimbi wa maanyi nga Gravity waali leka n'olutala luleke luyite terugenda kumugattako lugenda kuba lumutoolako ng'omuntu gw'alumba tamuddiza olutala lulimu yekka kyenandirowoozezza ekyo Gravity count your losses move on and sing. So byebyo nno olunaku leero lwakusatu bw'atyo bw'abadde Frank Antambi saagala kuvaano nga sibajjukiza nti yamba omwana wa Scosels ng'ogula portraits ezo eza Marcus Pass Nisha portraits beera ng'obawagira bambi buli portrait emu gy'ogula egulira abaana abo eddagala kussa n'okuba nga bafuna akamere ke bateeka mu kamwa gwe nno ayagala nawe okubeera ng'obayamba mu ngeri yonna beera ng'ate oyitawo oba ng'ofuna enamba z'essimu ezo ziri ku squeezeback eyo obeere ng'ate obayamba JJ Sounds ye yakugambye nti screens empya zonna zazze gwalina omukolo gw'embaga kwanjula tobonaabona naawe alina event yonna yonna ng'oli muyimbi beera ng'okozesa JJ Sounds musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.